Yes, for additive yuji mbandiza kadde kano wasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade embatendeka bali Saudi Arabia ni Bahrain asinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bamanyi kubanga mu followinga jimpereka like ate subscribing onyigene kade information tatambula ku social media era nduza information ya Pastor Lucius Bugingo emanyi bemukwe bitambula akadde kano ku social media akulumbagani obakoida ku Pastor Lucius Bugingo singati yabutadde munnyo bwongo naye yabadde agenda kulugendera mu mukulu Richard yabadde driver we oba eyabadde PA we goso kuyita personal assistant we mu milimo ejenjalo ekyayitire okubanga Richard yakubidwa amasasi musajja tujukire yabadde avuga bano bazze abajide ku mukono ogwa co-driver oba omuntu avuga kubanga babadde basubira ndi Pastor Bugingo yabadde akola ki yabadde avuga kyovula amasasi baagakubye musajja mukulu Richard obutazikiza nga basubira nti bakubye Pastor Bugingo kumbe oni yabadde agudde cover nga yagudde da cover kubanga ono lwawulidde sasi lyasoose n'agwa cover Richard yabeekanze bwekanzi bakugwira bugwi chifu jifu jukire olide mundu bakutuka kungoli bamazo oziko kinga bafukira bufukirizi kyova Richard yakoze ki yalufiridemu yalugendeddemu ye musajja watu ye Pastor Bugingo Saudi sasi lyasoose n'agwa cover bane baleka bakola ki ne balyoka bafukumula amasasi ago kumukomunange bimukwe bitambatambula kadde kano ku social media Richard yasema kinankubadde Pastor Bugingo bageza kubanga bamudusa mu ddwaliro Mulago ne bagenzo kumudusa nga Richard nga ye musajja watu yagenze nga yafudeda already olekanga n'amasasi ke bamukupiga badde mangi amasasi agakubidwa Richard gabadde gakuba Pastor Bugingo kubanga bo yabadde target yaabwe ekyo nakibagambe yabadde target yaabwe entuufu akavuyo kangi nyaka abaddewo nga amasasi gano gavuga olwensonga nti abatuuze b'Namuŋŋona baasobeddwa ne babuuza kiki kigenda maaso Subaru ze zibaluka kiki bali mukuba biliro kiki ate omwaka twaguyingidde ate biliro byaki kumbe gabadde masasi nga geganyoka ndowooza olengera abantu babakubidde wantu waliwo kakazikiza wantu waliwo kakazikiza akakubo ka Bawalakata waliwo Namuŋŋona bayitawo Namuŋŋona ku Bawalakata yabadde ayolekera Nansana ewali amakaage amasasi gakubiddwa mangi nnyo okusinziira ku poliisi amasasi 15 ge gakubiddwa ku mmotoka ya Pastor Bugingo amasasi 13 gonna gakutte musajja mukulu Richard kibandibadde kyakyebona ennyo Richard okuwona ne bwe yandibadde awonye yandibaddeko obukosefu ku mubiri amasasi 13 gaba mangi kubanga ogakubye omuntu kiba kizibu okuwona boy kubanga n'abiri gennyini just gamuscratchinzeko Pastor Bugingo ku mikono nga bolengera ndozolengera bu bandage obwo gamuscratchinzeko ne ku mugongo kugamba gamulumbyeyo ne wansi gyadi ku 10 gamuscratchingako ku katono babadde bakuba bamansa bumansa munange bitambatambula kadde kano ku social media bagita fa additive subscribe batonyigene kale Pastor Bugingo yasimatuse okufa onako lwegulu bazze nga bamutagetize ngamanyi nti yali mu kubanga avuga bali bamusubira kuba nti no yavuga olwensonga nti sometimes olusi abadde yakola ki yevuga okuddayo Nansana ewali amakaage ne ku mundi guno byakyuseemuko Richard yamusabye akole ki amuvuge bagende bonna kubanga ndoza ndi Richard yabadde yasaidizeeyo bitundu bye Nansana nga asazeewo amuvuga Richard wanaaba atuuse ndoza bakyuse emmotoka gimu agende nayo ewakaabwe mu kikomera kino za gipakingeyo makaage mu kikomera ba mu galaji y'emmotoka ewa Pastor Bugingo ati Richard akole ki agende ewakaabwe era abo badde bakikola ebbanga nakyo bategeeza nti n'abatemu ababalumbye olwedi badde babasoma dda enkola yaabwe gyosokweta diire rutini yaabwe ng'egye batambuzamu emirimu gyabwe yava ku kyaki ne gye bayita kubanga oluusi badde batannyo okuyita mu kakubo ka Bawalakata kano nga batera okukayita ebiseera singa oluusi okusala jjaamu baleke bagutwali ku Oyima Road balyoke boolekere Nansana bigaana kibagambye nti Nansana okwata Oyima Road ebiseera nga oluusi bakayitamu oluusi nga kasala jjaamu kubanga ne takisi oluusi tera okukakozesa abantu ababeera mu bitundu bye Nansana wakiso ebiseera nga takisi oluusi zimanyi okukozesa akakubo ako oluusi okusala jjaamu akakubo ako oluusi nga basalirako awo Namuŋŋona batya nnyo okakozesa takisi ekitera okukakola ki okakozesa katindoza nabo oluusi badde batera okakozesa oluuki just kwegamba okukendeezako ku jjaamu obutabakwata nnyo ne maama ku luno ebintu byatabuse
ebintu byakyuseemu naye nga kiraga nti oli abadde nga abakola ki abatwakinga nga buli ssaawa bira batambulirako n'alyoka abasoma engeri gye bakolamu ebintu byabwe kyovulaba n'akwadeka ekyamuzibwaliddemu ku ndowooza abadde yabaladda wayinza okuba nga abafunzizza ndowooza olengera abantu babafunzirizza waliwo nakazikizazikirazi n'obudde wadde buyiseeyiseemuko nga abantu bakyatambula nnyo abantu badde basinga eri ku maini naye wetegereza obulungi wanino abantu si bangi nnyo abantu babadde batono nnyo kyovula ndowooza bazze babagoberera okuva ndowooza ku kyaki nga bajja babatambulirako mpolampola naye nga banoonya abantu abatuufu n'endowooza babadde ndowooza bamanyawo ddewo okukola ki okuba nga babakubira era olwatuusaawo negatandika okuba nga ganyuka abantu babadde batono nnyo abantu abasinga babadde mu mayumba gaabwe nga balowooza nti oba Subaru emmotoka bisubaru manyi nabo bibaluka oluusi ne bibanga amasasi ebisasi nga bimanyi n'okukangaamu era balina ebirwadde by'emitima ayinza n'okukakana nga afudde emmotoka ebyo bya Subaru ne balowooza nti oba oliawo Subaru zikola ki zezibaluka kumbe gabadde masasi nga gegabaluka nga geganyuka byabadde olunaku lwaggulu mbitundu by'Namuŋŋona Bawalakata yabadde ayolekera Nansana ewali amaka gendoozi omulengerawo yabadde ali mu ddwaliro Mulago gyatuusibwa mangu naye ate ye teyabadde bubi nnyo kubanga yabadde ageza kubanga ataasa munne Richard kyabadde kikerezi nnyo Richard kyalibadde kyamagero nnyo Richard okuwona aga amasasi mangi nnyo omuntu okugakukuba masasi ogamanyi masasi 13 gwe ku muntu omu gamanyi ye badde bazze kumukuba kumumalawo bakuba amasasi nga tolina kubanga odda si kukuba busasi nti bakuba amasasi oba 2 oba 3 oba 5 bakuba amasasi kutandikira mu 10 kyovula Richard gonna yagalisivize musajja watu mu mubiri gwe yagafunye gonna mu mubiri gwe gakutte gonna badde basubira nti tageti yaabwe etambudde bulungi bo tebategere nti yali bakubi Richard Bensonga ati Richard ati abadde agala ofanaganamu ne Pastor Bugingo kibula abasinga badde bamanyi nti Richard muganda wa Pastor Bugingo kumbe just badde bamukwana ate nga bakula bonna yanga ne kakiiko abadde wamanyi kakiiko ka church ya Pastor Aloysius Bugingo eyakananira nti munange bitambatambula akadde kano ku social media kugamba ensasage yabadde y'amaanyi nnyo eyakavuyo kabadde k'amaanyi nnyo Pastor Bugingo yagezaako kubanga yeerwanako singa teyeetaasiza kugwa cover badde bagenda kumutwaliramu naye babadde ye gwe bagiridde kyovulaba bakubya amasasi nga bakuba muntu ali ku kifo ky'okuyita ekyako driver eky'omuntu avuga ky'omuntu avuga wasinza okuba nga bakuba amasasi ate bagenzi ne basanga ate nga Richard ayagala ofanagana mu Pastor Bugingo ne bagamba yono yennyini ne balyoka bakuba nesekukuba yina byemu nange bitambatambula essaawa zino mpaka nakakati batumedeka abali kata Saudi Arabia Bahrain kosa ne mu ggwanga erya Oman Pastor Bugingo agenda awona mpolampola era ajja kuwona ye naye nga driver yafudde mweraba